Abaana bakatonda ab'omuwendo omungi basaba ne bannyabo mwasuze mutya obulamu Mukama tumwebaza bwebaza byonna bye tulimu si weewaawo. Kale ng'omulimu gw'enjiri koota yaffe eno ey'okubiri mu mwaka 2026 omulimu gwava mu bendo lya East Central Africa Division nga naffe nno nga Uganda omwo mwe tugwa. Nsaba ntwale omukisa guno okwebaza bannasaba sikuulu mwenna abafaayo obudde bwammwe ne muwuliriza omulimu gw'enjiri nga guba gukoleddwa. Si ekyo kyokka na buli memba yenna bambi awaayo ekirabo ekya Ssabbiiti ey'okumi buli koota. Nsaba Mukama akikubalire kubanga okuyita mu ebyo tukutuuka ku bintu bingi nnyo ebyo gye tutatuuka. Kale nga Sabbath School beemanyiddwa nga omutima gw'ekkanisa eri Abadiventi, nsaba bambi kibiri bwe kityo buli Ssabbiiti nga tuwaayo n'ekirabo ekyo esa Ssabbiiti ey'okumi ng'omutima gw'ekkanisa. Olw'okuba omulimu gwa leero era gugenda kuva mu ggwanga eriyitibwa DRC, kale ngenda kuba nga mbatuusaako ebitono ebikwata ku DRC. DRC erina ebyobugagga eby'omu ttaka ebiwererako ddala mwe bajja ssente. Gamba balina kopa, balina zinki, balina coal, balina gold, balina n'amafuta n'ebirala bingi bye basima mu ttaka era ne bafuna ku ssente. Si ekyo kyokka, DRC esinga kwogera olulimi Olufalansa lwe lukusinga okukozesebwa newankubadde nga waliwo endala ennimi eziri national language gamba nga Lingala, balina Swahili, balina n'endala. Okwo kwogatta Congo River nti yekyasinze obuwanvu mu kukka wansi mu nsi yonna. Ekyo nakyo kisaanye okwogerwako obuwanvu mu nsi yonna. Ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'omukaaga. Rita Nola Walungama nze ngenda obatuusaako omulimu nga gubadde gukolebwa era nga n'omulimu gwa leero guliko omutwe ogugamba okutendekebwa okwakyusa obulamu nga nno ogukwata ku muwala omuto ayitibwa Julia. Mwana muwala Julia muyizi era ng'asoma ebyamawulire. Kale lumu yali awayaamu ne mukwano gwe kwe kumutegeeza nga Adventist World Radio bwe yali yeetaaga omukozi ng'ali mu kutendekebwa mu byamawulire. Era wano mukwano gwe yamutegeeza nti Julia, singa oyagala okugenda for intern gumukisa weeguli oluggi luggule. Julia yagamba nti guno yagulabanga mukisa ddala gwali guzze nga gumutomedde. N'ekyasinga omusanyusa eyamugamba ebigambo bino yali mukwano gwe ng'akola nga dayirekita wa Hope Channel mu DRC. Julia teyasuwa mukisa guno. Kigambibwa Hope Channel ne Adventist World Radio mu DRC bambi bagabana akasengi akalinga studio ng'era kano kasangibwa mu kibuga Kinshasha. Julie ng'akusizza omukisa guno ogwamutomera agamba yali mu mwaka gwe ogumaliriza ebyamawulire okwefunira diguli. Kale yasaba n'abuukira waggulu ng'ejjanzi omukisa ogwali gumutomedde kubanga internship yali amaze okufuna wagenda ogikolera. Nga ayitibwa bamuwadde balina omuwa interview era ne bamugamba nti yalina okutendekebwa emyezi 9 ng'akola n'abakugu abali bayinza okumuyambako. Agamba ng'atandise okutendekebwa kyasinga nnyo omusanyusa nti baamukkirizanga n'okwegattanga mu pulogulaamu wamu n'okuddukanya rediyo. Ekirala agamba ng'atuuse mu Adventist World Radio yasooka n'alaba enteekateeka yali nga ndala nnyo era yamwewunyisa. Lwaki? Anti ye nga Julia wadde yali afunye omukisa okukola mu Adventist World Radio eno teyali mu Adventist mu Seventh Day era yali amanyi kitono nnyo ekikwata ku SDA. Agamba kye yasooka okulaba ng'atuuse mu Adventist World Radio program ey'okusabira abawuliriza. Eno program yakulemberwanga omukulembeze w'ekkanisa nga kino
omukulembeze ono omusumba ono yakikolanga buli lunaku okusabira abawuliriza. Julia agamba kyamukwatako nnyo ate kyasingawo nnyo omusumba onyo ate bwe yamusabiranga ye ng'omuntu Julia. Wano wagambira nti Saala omusumba okusaba kwe yasabanga talina kintu kyonna kyayinza kukifaananyirizaako. Lwaki? Kubanga ye mu kkanisa yaabwe gye yali asabira wamma abantu baabuukanga baakubanga enduulu wakati mu kusaba. Julia kyamuleetera okubuuza omukulembeze lwaki mmwe temuleekaananga musaba. Era wano omukulembeze w'ekkanisa yaddangamu Julia bw'ati, tetwetaaga kuleekaana ng'osaba, osobola okwogera ne Katonda nga mukwano gwo. Do you have to shout nga you are talking with your friend? Nange nembabuuza ddala kikwetaagisa okuba nga onyumya ne mukwano gwo nga bw'owoggana bw'okuba enduulu? Nedda. Bw'akitegeera Julia agamba yagenda yeetegereza era ng'awuliriza buli puroguramu gye baateekanga ku leediyo okwali ennyimba ezaali ziweweeza omutima, obubaka obulungi. Bannange agamba Julia agamba bw'ati, si ekyo kyokka bannange abaali awo nga bamuwadde puroguramu namba nga yagenda okugihostinga buli ku makya, nga puroguramu eno eyitibwa omukazi ow'omuwendo. Bamuwa puroguramu nga tamanyi na kyakkola naye yeebaza, agamba yakola puroguramu yeegatta ku kitongole ky'abakyala abasangibwa mu DRC. Wamma baafunangayo abakyala ne baba hosting okujjanga mu puroguramu, ne babaako emboozi ze banyumya, ne babaako topics ze bayumya, gamba okunyumyako ku by'obufumbo, gamba okunyumya ku by'obulamu, fashion ki ze bambala ng'abakyala abakristaayo. Ano Julia agamba okusinziira bye yayiga okuyita mu puroguramu gye yali ahostinga ne bye yali ategedde, internship egenda okwagala okuggwako yali amaze okwetwalira obulokozi. Si ekyo kyokka ng'amaze n'okubatizibwa. Tugamba tutya nti ng'amawulire gatuuse ku dayirekita oli eyamukonekitinga ogenda okukola internship mu Adventist World Radio. Bannange dayirekita yasanyuka nnyo ng'awulidde nti Julia abatizibwa, era ebigambo bino bye yamutegeeza. Obadde mukwano gwange nga I'm calling you my friend, naye kati you are my sister in Jesus Christ. Bino byayongera okusanyusa okuwulira nga Julia ddala ali watuufu, era agamba nti ye okubaako puroguramu ze baamuwa okukola mu Adventist World Radio obulamu bwe bwakyusibwa ddala. Era wano we wava omutwe ogugamba okutendekebwa okwakyusa obulamu. Era agamba yakitegeera radio ekola omulimu munene nnyo okubunyisa enjiri. Era muli n'alowooza nti singa kale asobodde okusigala naye n'akola okubunyisa enjiri okuyita mu radio nga naye mukozi omujjuvu. Ng'ali awo internship yaggwako, era bw'atyo n'addayo okukakkalabya emisomo gye okugimalako. Nga wayise emyezi emitonotono Julia agamba yatikkirwa master degree ye mu by'amawulire. N'ekyasinga kumujja enviiri ku mutwe ekyamuwa surprise, bannange Adventist World Radio yamugomolako ogufu ogw'okubeera radio station director. Omukisa ogwo no kyamuleetera okutya okusanyuka bannange nga tabitegeera, naye olw'okuba yali amaze okutegeera Katonda, Julia agamba yagenda mu maaso ga Mukama n'amusaba amuwe amagezi engeri y'okutambuzaamu okukozesaamu talanta gye yamuwa, ng'ateekateeka puroguramu ezinaayamba abantu okubaliidinga eri Kristo. Omulimu yakutwala era n'atandika okugukakalirya. Julia agamba ng'oggyeko okubuulira ne musiki ku Adventist World Radio balina puroguramu endala ze baagattamu, gamba baagattamu ebyenjigiriza, kubanga mu DRC okusomesa abaana bakitwala nga si kikulu nnyo. Baateekamu ebyamaka, amaka gazuugazuuga. Tebaakomaawo, baateekako n'ebyobutonde bw'ensi yaabwe. Lwaki? Ebintu bino bisoomooza nnyo eggwanga lya Zaire
obukungu. N'ekirala ekimusanyusa era ekimuzaamu amaanyi kwe kuwulira nga okukola akwenyumirizaamu nti awulira amawulire agava mu bantu abawuliriza Adventist World Radio nga bafuna omukisa okusinziira ku mpeereza yaayo. Kino kisanyusa omutima gwe nnyo nnyini. Julia bw'agamba ti newankubadde bakyagaba n'akasenge ka studio Hope Channel ne Adventist World Radio yeesunga nnyo olunaku lwe balisenguka ne badda mu studio ennene eyaabwe ku bwabwe nga balimu nga Adventist World Radio. Era agamba kino okusobola okubaawo kigenda kusinziira ku kirabo kye tugenda okuwa kooti eno. Ekirabo kye tugenda okuwaayo kooti eno ku Sabbiiti yaffe y'e13 kubanga kigenda kuyamba okuzimba Media Center House nga mugenda kubeeramu Adventist World Radio, bagenda kuteekamu Hope Channel, bagenda kuteekawo Social Media Evangelistic Center, bagenda na kuteekamu akasenge akanaakubwanga amasimu agoogera Olufalansa throughout Kinshasa. So ekyo kyokka agamba nti senga bateekawo ebisenge babawa gundi zaabwe ebizimbe byabwe bagenda na kuteekawo Olufalansa lwe baagala okukubisa mu masimu tibajja kusobola okutuuka ku bantu bangi nnyo. Bagenda okutuuka mu mawanga mangi nnyo agakozesa Olufalansa mu Africa. Kale okusinziira ku kusaba kwa director waffe Juliet nange Rita Nora Walungama wenkusabira bambi teweerabiranga kuteekamu ku Sabbath School waawo offering ku baasaayo awo buli Sabbiiti beeranga kuyina ky'oteekamu. Tunaagenda okutuuka ku nkomerero ya kkoota yaffe eno ey'okubiri. Ekirabo kyo ng'omuminsani kijja kuba kisanyusa. Nsaba Mukama akikubalire. Happy Sabbath.